poliisi ekatwe waliwo omukyala gwegombyemu obwala, mukyala gwe bayita mukyala ate muyimbi gwe bayita Robina Kisitu, oluusi yeeyita Robin Kist, ku musango gw'okukuba omuntu ba assault. Kigambibwa nti Robin Kist waliwo omukwano gwe ate neighbor ate mulamu we babadde bamukwano nnyo. Omukwano ogwo Robin Kist yawa mulamu wo oba neighbor wono sente agende akozese ngeri yamusabye, naye ono ndowooza yalemererwa okusasula sente, okusasula bandi, ne batandika okuwanyisiganya ebigambo. Mu kuwanyisiganya ebigambo ebyo Robin Kist yalumba ono kawowe n'amukuba, ng'amaze okumukuba ono yasirika busirisi n'atutuukirira n'atambula paka mu offices zaffe awo Kikajjo, n'ayingiza omusango Kikajjo n'Amasula n'ayingiza omusango. Amaze okuyingiza omusango n'atandika okukola okunoonyereza, ne tuwandika statement okuva ku complainant, okuva ku bajulizi abalabye ngeri Robin Kist yalumba munne ewaka ewuwe n'amukuba. Ebyo byonna ne tuteeka mu fayiro, ne tusaba omuyimba ono atutuukirire, naye ajje yenyonyoleko, ajja ayogere kyamanyi. Yagaana okujja, fayiro ne tugiweereza eri omuwavu wa gavumenti, ng'omuwavu wa gavumenti amaze okusoma fayiro yatulagiridde tukwate omuyimba ono tumutwale mu mbuga z'amateeka. Kati nnaku bbiri babeegaawo twagenda ewuwe ne tumukwata ne tumutwala Katwe ku poliisi. Naye ekigambibwa nti twagenze ewuwe ne tuyaza ne tusanga antalina ebbaafu ya njaga, ne tusanga njaga nedda. Omusango ekimukwasiza omusango gwaki gwa assault, omusango y'okukuba omuntu. Bamukute ne tumunyonyola omusango emukwasiza, ate ani yalopya omusango ogwo. Ye n'atandika okukola okulumiriza oli atakozesa enjaga. Tugende tumukwata oyo akola ki, akozesa enjaga. Naye bale tetunaba kutuuka mu kiseera gy'ogenda okukwata oli nga omusango gye tulina mu kiseera ekyo kya assault, ate nga twagala ono agende mu kooti. Naye si omusango ekimukwasiza si omusango gwa njaga, nedda aho bamuwayiriza.